basi ononyawo si unakula kwogera kanso ekola yatudde ku kusaba bbiri nga ngamba nti ekirimbire bakayimba kamu my mind is all home omutima waggulu waka naye sinza kuva wano nga sibawulidde abamasaka ndi kusiibula ofisi ya chairperson wa Masaka njagala banjulira omukulembeze kubanga ssemateeka waffe agamba nti ssentebe bw'avanga mu kifo ekyo vice we yalaakitwalanga n'olwekyo mbasaba kubaaniriza nemba mbalage omukulembeze omujja atwala ofisi ya Greater Masaka omukulu Richard Lubega jangu ssemateeka waffe bwati watugamba omukulu nagala batwala emyaka ekasigadde naye nze nina obuvunanyizibwa bungi zentwala Egomba zentwala Embalala zentwala Arua zentwala wa munzikirize obuvunanyizibwa omungu bunkoze mukwase vice wange nkwatiramu ofisi mukama wange enkya tujja kwogera ebisingako nja kulambika abantu bano bantu begendereza nnyo bantu baagala nnyo music kubanga we bali paka ssaawa zino mu ngeri enjawulo kanyaniza Charles Sekyewa member of Greater Masaka Musicians Association bamutumye mukama wange edikezo yamutumye ajje mujja mumukwatako mubugala basobola kubanga omusajja ono tukoze ffenna tutambudde ffenna netuwangula entalo nyingi nyongera obanjulira sewasewa ne Britain Piki ne Agaba Ezra kwatako ku kanso muhezi alwali waligola mu black oli alyanyo wa red abadde awulira obubaka bwoyo n'agamba nti kwesikwesi kale basewo nibanjamu bagula emmotoka sewo ssentebe nakwasa ofisi eyo kwasamu abantu bange bano badde sibatusibamya ennaku badde mbalabirira naye basewo nibanjamu basigenda kuva Masaka buli jam session esembayo mu mwezi nja kubeera wano mbadde ngambye baganda bange nti njagala abayimbi kubanga nabayimbi baganda bange basewa Basekyewa tebakalubiriza tutambudde mukwano tebazije kuwadde sente ekikumi bagaye tugende tulabe ku bantu bange mukunga abantu bamwe okusala olusembayo mwezi tujje tulabe ku bayimbi baffe sina omukisa Sekyewa kuwadde kolabu tojogeddeeko sina omukisa mukubire ku sina omukisa Sekyewa mwadde kolabu ebintu ebyo tubiva mu jam session kubanga yazze nga tamanyi nti anamusinkana bwetwogedde munanga nti iba bulungi kamwekolako tumwagaliza emirembe sina mukisa nja kwogera okutunda abantu baffe mu nsi eri endala kambanjulira abantu batono nnyo omubabiri tugende mu ndongo ya Sekyewa Rinbeki oluwa Rinbeki twali tukola ffenna this time around yankulaga abantu bano kubanga Rinbeki oyo mukazi mukozi nnyo Rinbeki thank you so much okoze nange mu ofisi yange nga tetukayana Rinbeki mukubireko mungalo bannange medali enza owe Kalungu Ragadi jangu njagala abantu bano bava nga tabamanja Ragadi ono chairperson we Kalungu eyo ababali mukwatira ayimba kabakisa katono nakuimba mukatono kansa agende nga mativu nzinyimbi emwachi naye obudde bugenze basobola banyawo efanida walo manyira zaluwa fanida walo fanida walo aluwa taliyo kati mbanjulira ono wavudde mwavaisi wazewo escape rider jangu escape rider jangu abantu bakulabe oyo ye mumyuka wa ssentebe
balese bulesi basi bano banyabo ono Ssekiwuga Brian oba SK Brian musajja muyimbi yatulaga endongo mu Masaka ebyaddala mukubire ku mugalo SK ekizibu kyalina bambi talina budde musajja musuubuzi nnyo nenendongo ajagala nnyo yansaba nti awo basentebe kambumyuke naye nammwe mwine eddembe lyammwe mu myaka gino esatu gye bagenda okukola mujja kudda mulonda abammwe naye bano be baffe betukoze nabo ebbanga lyonna. Ladies and gentlemen, Greater Masaka Musicians Association mugikubirako mu ngalo. Bamemba baayo asooka mu nnamba emu ye Edirisa Musuuza Kenzo ye president wa federation. Mu nnamba bbiri awo mulimu Sir Michael Kalumba ye chief executive officer wa federation. Muneekwasa bwekwasa nga temufunye bye mwagala naye nammwe mujje mu office twogeremu ku mboozi eno tuli bize omusajja oli yanyumbira bulungi luli basonyolo abana abantu balimu Ssekiwuga wali agala bayingira naye kati ngaaajibako mu kirago eyo ngakwate bamu Joanna yewava kubanga joba mulete microphone abantu abatuyibireko tugende wa Ssekiwuga. Are you ready to fire you up? Kubatika batusakatana Joanna yewava kubanga joba ulira Owana jiwaba kubanga joba azuki nasi mulumbe ulira soze kalumba kulono ajewa mbiyemba abana bayomba ufuwama balewajimunda bamulangatira ebinungu byabula ondabembera bamukiragwe ewavuwe mutaka ekyalo kiragwe ebigezoka muliwo abasinga ebyenzangwa mwesire ebisenzo muliwo abalala muliwo abaganda bange abanga wukira tuse muganda wamwe baba yekolokira yebaletedde ebyo ovinawala wakiragwe bakiragwe ibali Achubakwe, Mauchilakwe, 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 Wafe Mutaka, Michalo Chilakwe, Yesuka, Muliwaba Suke, Yenzaba, Mwesibeza Tuilaba, Muliwaba Kanawa, Abaka Mauchilakwe, Tuse Muganga Wamwe, Baba, Yeko. Wadde nyumba nasubi naye kirembati ziwulira nnyo okusingezewa tulina enjogera nti bwokira otudde ne bwoyimirira okira bwe wali okira ne bwali kagamba abaffe n'omusiko okira muliwo abaganda bange abantu okira tuse muganda wamwe baba yebaletedde bozinamba obana gyewaba Masoli wajawo, Chairman Kaite, omgeni we, Nebatati. Tuyanze. Mukategedde akaiba gye kali ku mitimbagano gyonna. Era bakayita ow'omukiragwe. Kiragwe kyalo gyasibuka. Bannaaye. Akadde naye nga bannaffe asigenda kuyimba obudde bugenze
abakulembeze banange tebayimbye era olw'obudde naye nga basewo ne bannyabo njagala nange okuva waggulu nga nebaza abantu mwenna abasobodde okujja olunaku olwaleero mu jam session. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli lwakutaano olusemba mu mwezi tekigenda kuddirira. Tugenda kubanga tubeera wano buli lwakutaano olusemba mu mwezi okuva omwaka lwe gutandika paka gye gukoma. Ekyo tusimbudde ate buli luddako tujja kuba twongeramu nga bwe mujja okuba nga mulaba. Njagala okwebaza ttiimu gye nkoze nayo oba bwe tutegese ekintu kino okuviira ddala ku bakulembeze bange. Sigenda baddamu kubanga bavadde wano babanjudde, naye buli mukulembeze waali abadde wa mugaso nnyo ku nteekateeka y'ekintu kino, nga n'abakulu abalala abatali bakulembeze naye nga babaddewo nnyo. Njagala obebaza Robike Selector okuva ku Centenary Farmer, webaza taata. Omusumba Bless okuva ku Miracle Radio, webale nnyo ssebo. Omukulu William Bits, webale nnyo ssebo. Omutaka Semudem yadde toliiwo naye ssebo webale nnyo. Enteekateeka eragadi abakulembeze mwenna, abakulembeze abo bebo kati tulina buyambi bwonna bwe tufuna kuva walala kutegeka kintu kino, wabula ffe ng'abakulembeze ffe abeekolamu omulimu okulaba nga jam session ebaawo era tulina obukakafu tujja kutambula paka twaniriza abasiponsa baffe abasobodde otusponsalinga akasente ate okwongera okuyimirizaawo bino. Omukulu Tiplo Systems obwedda waali awo naye simanyi walaze. Tiplo Systems oli wakabi nnyo taata. Tiplo jangu bakokyemu ssebo. Tiplo ne tiimu ene tukubidde bano endooza tukubidde bulungi, tugiwa obugalo. Elisha Liki n'abakubi abalala mwenna bano mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, tusiimye era twegomba okusigala nga tukolagana mu kintu kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukulu vice president vice chairperson wange SK Brian saagala nkwerabire, webale tukyaza, webale tuwa ekifo kino yakituwa ku bwereere, tetulina kikumi kye tusasula paka wetukoera twegazaanya. Webale nnyo ssebo, saagala kulondaga nnyo era tujja byogera naye nga abayimbi bannayo okwegatta. Akalala ke saagala kwerabira abayimbi abatasobodde kuyimba, mutusonyiwe, mutusaasire, si butabangaliza naye akadde tekatusobozesezza. Ku lujja tujja tandikira ku mmwe, tewali mbeera yonna mbi, sikweyagaliza nange siyimbye mulabye, ne Rebecca tayimbye, n'abakulembeze abalala tebayimbye, si mu bubi. Next time tutandikira ku batayimbye. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Tukola lihaso. Abayimbi bonna abayimbye wano abamu badde bakola lihaso abalala tebakola, naye twateekawo lihaso tuukirira abakulembeze bakubuulire, otubuulire olunaku gwe lwoli free. Ffe tukola ennaku zonna naye bw'otubuulira lwoli free lwe tukuwa ne tukusindika tukolerawo konnyo ddembe. Lihaso ayagala omuyisizaamu abakubi nejja ng'ekintu kirikirya naawe oyimba kyokola ki ng'oyimba ki gy'omanyi. Mwebale nnyo.